Busere pujina msiziro kwenda kata mugubira kufadi pro UG kwe mulika sofana ka notification ngomanya nti nze mba nyingiddewo ate n'amawulire era nga nabagamba buli dakiika buli ssaawa mbeerawo n'amawulire ate gensobola okubeera nga te mbatera omukuliko eyo mikolo gya Eddie Kenzo na byonna ebigenda mu maaso era nkyayongera okubeera nga te bawa updates ezikwatagana ku Eddie Kenzo ne Nyamutoolo wali ku honeymoon gye bali naye ng'ebyo mbitadde ku mabbali ensonga zentuuse nazo za Kabaka naye nga ate sinakubeera nga tenzikuterawo muzikiriza ate mungire enjawulo mbere nga tembuuza ku baana abalabira Saudi Arabia, Qatar, Dubai ku ddungu wonna abaana ba house managers mu bulunyuma ddala okubeera nga temugobera abalabira mu ggwanga Uganda ate nabo mpolo kyamanyi okubeera nga temugobera abalabira wali mu America, Canada, USA awo wonna North America, South America ne Europe nayo n'okutoliza ewamu of course namwe nyongera okubeera nga te mbabuuzaako bapisa Fahad Pro UG era nga abantu beno amawulire nga bwegatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna omulimu guli gumu gukauka kwakubeera nga te subscribing notification bell n'ogikoonako ejja kubeera nga kwalati nga buli wonna abantaddeyo video ejja kubeera nga kufunaka notification ate kakati waliwo ekipya ate kisobola okubeera nga te kigwawo liking a video ate sharingirako abalala comment section always ebeera open era nga weneddemu okubeera nga tewandikawo comment yo wansi awo osobola okubeera nga ate nawe weeyunga butereevu ku conversation ate gye mbeera nkuleetedde ensonga za Kabaka nga weesobola okubeera nga te nkutegeeza mu ntandikwa n'okulwejjo oluvannyuma pressure ey'amaanyi ng'abantu babanja Ssaabasajja Kabaka n'okulwejjo waliwo ka video akasobola okubeera nga tekafuluma era ne kasasaanira emikutu gyonna nasobola okubeera nga te nkakuterawo awo era nga akatambi ako atasobola okubeera nga te okalaba Kabaka yadde alina ebintu byasobola okubeera nga te annyonnyola eyo gyali mu ggwanga ly'e Namibia era ngenda kubeera nga te nkakuterawo asobola okubeera nga te okalaba atasobola okubeera nga te okalaba naye munnaye akatambi kano atolooza tekajjiddeko ebizibu akatambi kano waliwo abatandise okubeera nga te bakakuba mu tooki bagamba akatambi kano mu butuufu kabadde edited kabadde kapangi kabadde ka AI oba kibayita artificial intelligence ngenda kubeera nga te nkuterawo awo endowooza zaabwe naawe olina eddembe okubeera nga te owandikawo comment wansi awo nga bwe nabadde nkutegeezezza so commentinga naawe kikyolaba ku video kano kali edited oba kuba nange nina ebintu bye nategereza ekyamazima olwo byesaasobodde okubeera nga te ntegeera mu katambi kano naye nga ngenda kubeera nga te nkakuterawo naawe osobola okubeera nga te weeyunga butereevu ku conversation. Sheikh Ashraf abeerawo nnyo gwe nawe nalina ebizibu ebyenjawulo abeera nga otuukira ku namba z'essimu olwo zibeerawo ku screen munoonyeeko ajja kubeera nga te akujjanjaba era nga akozesa dduwa akozesa dduwa sobeera nga te omunoonyaako ate omukyala Farida Foundation wali ekagoma kawempe abeerawo nnyo gwe nawena ng'oli bwera ogwanga oba ng'opulaninga okubeera nga te otambulamuko naye nga woyinza okubeera nga te oleka omwana wabeere safe woyinza okubeera nga te okomerawo ate omusange nga mulamu bulungi nnyo nga talina ttabu omukyala oyo waalinya ekagoma awo era nga munongi ku namba z'essimu 0700378885 ojja okubeera nga te omufuna butereevu 0700378885 so kamere nga tematera otutambi buno ate oluvannyuma okubona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawula nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'okutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono
n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Bannayuganda mwenna nga bulijjo mbalamusizzaako buli omu gy'ali n'egyo egibateganya. Bannange njagala mubeere bantu bagezi, ate guno omulembe si mulembe gwa kubuzaabuzibwa. Emabegako ennaku nga 2 waliwo omwami gwe bayita Comrade SPC Wire ne Ticha Lumbuye baatulabudde ku butambi obujingirire obugenda okujja nga Ssaabasajja Kabaka atubuuzaako abantu basobole okukakkana mu Buganda wano. Ekyo baakitulabudde ennaku 2 era ne batugamba nti abantu abasoma ICT basobolera ddala okugenda mu kompyuta ne bamenya n'ebisenge byazo ne bakola ekintu ekifaanana bwe kityo. Tewayise wadde ennaku 3 nga akatambi katandise okutambula nga kalaga nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza era bw'atubuuzaako nga yeebaza Mayiga olw'okukwata obulungi Obuganda n'okubutambuza n'olukiiko lw'Emmengo. Ebyo bifu twagala okubategeeza nti ebyo bipangirire, ebyo bye bapanze bipange. Ebyo bifu kubanga bw'otunuulira physical appearance eye Ssaabasajja w'ayogerera olabira ddala nga ali mu Bulange Emmengo awo. Abaffe twagala kwebuuza, entebe eyo bwe yali agenda yagenda nayo, entebe yagituuliramu mu Bulange, bwe yali agenda nayo bagitikka eri Namibia. Bw'otunuulira ne gundi fulaga za Buganda ne fulaga za Buganda ziri Namibia. Bannange mutubaleemu amagezi, obulidde mutubaleemu amagezi. Akakatambi kajingirire kafu akatambula nga Ssaabasajja abuuza ku bantu be mu Buganda n'okubakkakkanya nti gyali yagenda kujjanjabibwa ali bulungi. Abaffe mubadde mutugamba nti yalwala n'atabuka omutwe, nga temunnaba kudda kutugamba nti yakubyemu ku matu omutwe gwateredde. Amangu ago mugenze mupanze akatambi mukaleese kubanga mwagala okukakkanya Obuganda. Mumutugamba nti oli yatabuka omutwe mulalu, naye ate obulalu bwe yabadde awona temwabutubuuliddeko nti kakati bannange Ssaabasajja wuuno yateredde. Olwa puresha nyingi gye tubataddeko wano mu Buganda ne mu Uganda n'ebweru wa Uganda diaspora yonna, mupangiridde akatambi akafaanana bwe katyo olw'okwagala okukakkanya emitima gy'Abaganda n'abantu abawangaalira mu Buganda. N'olwekyo twagala obbakubira omulanga mwenna abali gye muli, temuggyako kigere awo we mulinnyera we mukutte yaawo, tewabajjako ekigere. Ffe tetuli basiru, toyinza kutuleetera Ssaabasajja ng'atudde mu Bulange ate nga mutugamba nti ali Namibia. Eyo entebe agituuliramu mu Bulange, n'ebyo ebisenge byennyini bw'obitunuulira bya Bulange ne fulaga za Buganda zonna oziraba, olabira ddala ng'ali mu ofiisi. Yawonye ddi n'afuna n'amaanyi agatuula mu ofiisi ayogere. Abapanze kano muli basiru kubanga atiisi mwali mukutte ng'oba ali ku kitanda yeebase ng'era alagira ddala nti mulwadde, naye yawona ddi atuuka okuba simaati bw'atyo ng'ate mwakamala okumutulaga ng'ali mu binniigiina. Bane mutubaleemu amagezi, tuli intelligent enough okusobola okumanya nti kino ekintu kye muliko mwapanze kipange. N'olwekyo tetukkiriza abantu, temukkiriza kati ekiddako ajja kgenda yeekwate nga Ssaabasajja ayogera. Eyo kompyuta yemwasamya bweti nemwasamya nemuzaawo nemyasamya nemuzaawo. Eyo sipiiki bw'aba yagikolera wano mu Bulange Emmengo ng'akyali wano mu Uganda, naye twagala Namibia gye mutugamba nti gye yalaga era gyali. Tetwagala kutufuulinga. Abagezigezi bagenze ne batuula
ne bapanga akatambi akafaanana bwe kati okujja okukakkanya emitima gy'abantu bonna okusirika kubanga kino kibadde kigenze waggulu. N'olwekyo tubakubira omulango buli alaba akatambi ako tokongerayo nga Ssaabasajja ayogera ng'atubuuzaako ng'atulamusa. Abalala batugamba nti yali alinnye komawo ng'akomawo wano kugoba Katikkiro era we baamubuliza n'agenda ate ayima ati eyo ate n'amwebaza emirimu emirungi gy'amukolera. Ekyo bannange kirabwa n'omwana omuto, kirabwa n'omwana omuto eyeebase eki kugamba kirabwa n'ayonka. Akakatambi kapangirire. Njagala okukubira bannayuganda mwenna omulanga buli omu waali tajjaako kigere ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tetugenda kussa mukono, tetugenda kussa mumwa, tetugenda kusirika. Twagala okumanya Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Kubanga nze okufuuka munnayuganda nasooka kuba Muganda era nazaalibwa wano mu Buganda. Nsobola n'okulanya bajjajjange nga 10 emabega ne gye banziika na buli wamu. Kale n'olwekyo ekikwatagana ku Ssaabasajja obwo buwanga bwange kinkakatako. Ssaabasajja Ronald Mutebi Muwenda kinkakatako okuvaayo n'enjogera nga nnwanirira eddembe lye nga nze omuntu gwakulembera. N'olwekyo mwenna mbakubira omulanga temwongerayo katambi ako. Akakatambi kakutukkakkanya mitima n'okutukkakkanya okusala puresha gye tubadde tutaddewo ku bantu abatukulembera emmengo. Mwe mutusiriwaza mutya nti Ssaabasajja ku mbeera mwali n'empisa gye mumusiza ddala ayinza okuvaayo n'abeebaza. Twagala kale Ssaabasajja bw'abanga asiimye okulabikako eri Obuganda afune omuntu gwe twekakasa oba Profesa Badru Kateregga oba omuntu omulala yennyini oba Bobi Wine yeteekemu ssente pulezidenti wa NUP agende ayogere nga pulezidenti waffe waali awo. Tujja kakasa tujja kuddamu kutankana katambi kafaanana bwe kati. Bobi Sebo tukusaba His Excellency olina obusobozi obulinnyo ennyonyo genda Namibia. Genda okwata akatambi nga Ssaabasajja ayogerako eri Obuganda. Tetugenda kuddamu kubaasamira naye nga temukoze ekyo abantu betwesiga ffe Katikkiro twakujjamu dde obwesige tetukyakwesiga. Mukama omulungi abakuume era nja kudda okwongera okulimbulula singa wanaabaawo ekirala. Nze buli lwenvaayo nvaayo lwa nsonga simala gavaayo ku bintu bitategeerekeka. Mukama omulungi abakuume mwenna buli omu waali. So Katikkiro after a long period of time abantu nga bakubanja Kabaka osazeewo olwaliro nobaleetera Kabaka wa AI. Naye akageri abantu ke batukwasa obulimu gwa intelligence ku internet kuno naffe ne tugwewa tubalabire ebyo bye batalabye era tubawulirize ebyo bye batawulidde tujje tubabuuse. So here I am. Kusokera ddala ngenda bazanyira vidiyo ey'olwaleero ne vidiyo enkadde ku appearance ya Kabaka gye twalabako previously. Ndoza yali public, was it a public appearance? We twamulabirako okompeyalinga vidiyo zine ebbiri nti vidiyo eno egenda okusooka njagala wetegereze nnyo Kabaka mu mbeera mwe yali baamuleeta buli omu endabika ye yamwenyamiza ne bagaayi Kabaka lwaki afaananye bw'ati nga yenna ajjudde enkanyanya kuno kiki kwonna naye nga batulaga nti kati awo ali oke naye bukadde ng'omuntu akaddiwa. Era ffenna ne tukkiriza nti as a human being akaddiye nga yenna omulaba. Njagala otunuulire vidiyo eyo nti yayina enkanyanya ng'ekkirira paka eno wansi kuno kwonna nga omulaba bw'ayogera naye nga webakulaga yali polishitimuuko ng'alinga alimu n'olufiruta naye ng'enkanyanya egize eti yonna ekulaga etudde. Ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa bulungi bwansi ono mu Buganda waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi. Kansubire oyo Kabaka omwetegereza bulungi nga batulaga nti mukadde akaddiye era nga bakulaga awo ali mu good shape ekola public appearance. Kati vidiyo y'olwaleero gye baleese nga teri polished, teriimu yadde simuthena, teriimu yadde firuta, temuli kitaala
naye ng'ate ekyewuunyisa kabaka akyali mu mikono gy'abasawo, kitegeeza tamunabeera mu kondishoni nnungi esiibulwa, naye enkanyanya ng'ekoma wano ngazzeemuuko buto okusinziira ku bwe yali. Can it happen? Kuba wali eri yali oke naye ng'enkanyanya yeemalayo. Wano akyali mu mikono gy'abasawo, ekirwadde kikyamugoya, eyandibadde nti ate kati ali waasiko, enkanyanya temalaayo, azzezeemuko buto. Abantu baffe mwenna, nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako, nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Vidiyo ezo zirabye bbiri ozeetegereza nti eno ya bufere esembyeyo. It cannot be nti last time olwo twamulaba ng'enkanyanya yeemalayo mpaka eno nga yonna ola nkanyanya y'amaanyi, nti ate kati naye ng'awo yali tali mikono gy'abasawo era bakulaga nti kati ali fine, era ne bakuwa excuse nti akaddiye. Kati essaawa eno yazze buto mu kaseera ng'ate namulwadde akyali na mikono gy'abasawo. Tubuuza enkanyanya eyali ekkirira paka eno nga teriwo, ono abadde kabaka wa ddala oba AI, artificial intelligence? So nze ebyo mbiganye. Now you can compare the two videos, olabe ng'okozesa omutwe gwo ne speech zennyini ebigambo byabadde ayogera. Kabaka ayogerera mu mpuluulo. Kale it can be nti omuntu ayinza okunyonyola nti omuntu ayinza okukyogerera mu mbeera ya respect, titwajja okujjanjabibwa. Omuntu ayinza okwebuuza yajja omu lwaki ayogerera mu mpuluulo, nti ayinza okyogera mu mbeera ya kitiibwa muga kale, naye ekisinza okummalamu amaanyi ye introduction. Nze Ssaabasajja Kabaka, since when nga kabaka ye addressinga bw'atyo, n'omuntu wa bulijjo okujja naga nti nze gundi, nze bba wa gundi, owulidde yawakana. So ze zimu ku nsobi ze bakoleddemu eyo ebintu. Kati eyo ensobi simanyi bwe mugenda excuse kijja mugenda tuwa nti kabaka asobola okujja n'atugamba nti nze Ssaabasajja Kabaka ng'ate tumulaba, ani awakanye? So ebintu babifumbye, tebyayidde. Bingi bikyalimu ebirumira, naye saagala nnyo okuwanvuya vidiyo. Ngenza okulaba n'aba CBS bataddeyo posti, bakola PR, balaga tibasanyufu okuwulira ku mpologoma nti empologoma ewulugumye. Eno empologoma si ewulugumye, mu mugiwulugumiza, oba eno gye muwulugumye mugijjeewa. Naye I can authoritatively tell you nti ono wa AI, ekyo nkibabuulidde. Waliwo abagenda okunyiga, but with time muwe mutyo, bintu ebimu temubitegeererawo, mubitegeera wayisa akabanga. Kati wajja kufunayo abatwasamira naye mujja bitegeera with time. Bino byakuyiiya kugezaako kakkanya ka pressure akaliwo, naye ono si ono. Nina mukwano gwange namusindikidde ku vidiyo etambula, musajja abeera ku kompyuta ye kwakolera, era ebintu byonna gye bayita editing ye kabaka mu byo. Akonfaminze n'alaga nti eyo vidiyo si ntuufu, eyo vidiyo si ntuufu. Era agambye eyo vidiyo eri edited, kubanga nze nasoose ne mugamba bino ebirala, nangamba ebyo byonna bisoboka. Mugaba ekifaananyi ekikola kiti, nagamba ebyo byonna esobola okubeera nga namu naye nga kikola bwe kityo, n'abinnyinnyonnyola. Nangamba naye bwe naagenda ku kompyuta yange nja kakeberako, badde ku live nankubira, nangamba eno vidiyo si ntuufu n'akamu, kubanga oli agambye nti tewera na 50-50 kumanya nfunnyo. Neeraliikirira ne ngamba bannaaye, oba kyendowooza
sibanga kyendowooza kyekigenda mu maaso. Sibanga kyendowooza kyekigenda mu maaso ku Mutanda.